Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso negyegattako. Olwaliro njagala kwogera ku balongo wamu ne Ssaalongo. Waliwo eyo gyembeera gye nalabye Ssaalongo ng'akwana omulongo, kyokka ng'omulongo ye akiraba naye nga Ssaalongo takiraba. Ssaalongo omulongo yamugambye nti ggwe oli taata, nze ndi mulongo ate ggwe oli Ssaalongo, tegeeza oba taata wange. Naye nga Ssaalongo takiraba, yafa kimu kukwana muwala ku lw'okuba alabika bulungi. Ebyokubeera nti Ssaalongo nti bali balongo tebimukwatako ku lw'okuba si yabazaala. Ekyo nno kiba kya bulabe ku ggwe Ssaalongo. Kyemba mulaba ng'ennaku zino ebintu byatabuka. Obwavu bufuuse obwavu, okubonaabona kufuuse okubonaabona, endwadde ku mibiri gy'abantu zifuuse endwadde. Bye bimu ebivaako ebizibu ebyo. Bw'obeera ng'oli Ssaalongo toteekeddwa kwagala mulongo, wadde omulongo oyo si ggwe omuzaala, aba mwana wo. Ekyo njagadde mbere nga mukitegeera mmwe ba Ssaalongo, ndowooza mukitegedde. Era nammwe bannaalongo bw'omanya nti oli nnaalongo ate omulongo ono obeera ng'omuleka abeera mwana wo, obeera ojja kufuna obuzibu bwa bwereere. Bw'okitegeera nti mulongo muleke, kiba kya bulabe nnyo nnaalongo okwagala omulongo, ate nammwe Ssaalongo kiba kya bulabe ggwe Ssaalongo okwagala omukyala nga mulongo. Ekyo njagadde mbere nga nkijjawo, mbere nga nkibabuulira. Ekyo mukitwale nga kikulu nga mwagala okwewala okufuna ezo endwadde ez'enjawulo wamu n'obwavu, okubulwa ssente. Ebyo byennyini Ssaalongo bisobola okukuviirako okwavuwala oba okubeera mu mbeera etali nnungi. Bw'okizuula n'omanya nti oyo mulongo, totawana mwesonyiwe, oyo abeera mwana wo, era kyonna ky'omuwa kimuwe nga muwala wo, kimuwe nga mwana wo. Kati ate nammwe abalongo toteekeddwa kuwasa mulongo munno. Bw'okimanya tugeze ggwe ng'oli kato n'ogenda n'osanga ewantu n'ofuna omuwala n'okitegeera nti babirye oba nakato, omuwala oyo muleke, tomwagala, beera ng'omwesonyiwa. Omulongo tolina kuwasa mulongo munno, tekiba kirungi. Abalongo tebateekeddwa kweyagala. Kyekyo kyenjagadde okubeera nga mbabuulira. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.